mubadde muwa sente zaki kati mwawulidde nga temukyasola mukweka mulekerawo okutumanyira abantu we banalaba ebyo ebintu bye mukola bajja kuggwamu amaanyi. Kogorosh update scoring kubuuzaako mukwano gwange wena gy'osinzidde kansubire nti oli bulungi gwe wena eyankanegattako mukwano ekyokola kiri ekintu kimu subscribinga wegatte ku mukoto ate gwe eyakikoledda mukwano gwe asinga mu kintu kino. Olunaku olw'ejjo yabadde Jazz jjajja bannamawulire ab'enjawulo bwe babaddeyo nga bakiikiridde bajjenzi ate bikino ebyagenze mu maaso ekyasinze okukola amawulire y'omukulu Kasuku kuba buli omu yabadde asuubira nti no egenda kubeera 1-on-1 Kasuku with President Museveni naye kyatuuse nga kiringa bulijjo bwe kibeera webeera place of the nation webityo bingi ebyabaddewo byagenze mu maaso byabadde bingi naye nga ekisinze okutambula y'ensonga Kasuku gye yayogeddeko nti bannange ba YouTuber bakola sente nnyingi ate buli omu alina engeri gy'akyogerako naye nga nkwetedde abantu ab'enjawulo buli omu n'endowooza ye. Ne Tamale Junior naye akyawera nkulukuku katusooke tubirabe. Kasuku okoze ensobi egi bw'obadde osisinkanye President Museveni leero ensobi emu ebirala byonna obadde oyogedde bulungi Kasuku obadde brave enough abantu bonna bwe babawa emizindalo ne bakankana abuuza akabuuzo n'awaayo mangu omuzindalo nga gulinga ogumwokya naye Kasuku we bamuwadde akulaze nti is brave kyeyazeeko akisobola alaze nti nno abaliwo bonna basinga experience abasinga confidence okitegeera ayina courage ayina obuvumu n'ayogera kugamba yogedde ng'alinga atalina mu maaso ga president n'atumira naye abantu be n'akola ki ne yeebazaawo n'atumira abaana be it was very good naye ensobi emu Kasuku gy'okoze kwe kugamba nti nno mwe mukola sente ba YouTube n'abantu b'oku social media. That is a very big mistake. Simanyi oba wakibaza otya naye yo nsobi. Lwaki nsobi? Olaba Uganda mu Africa mu nsi ezisinga okukuba omusolo. Uganda eri mu top 10. Africa erina ensinga 5 but Uganda is amongst the ensi ezimu ezisinga okutakisinga abantu omusolo. Abayina kye bayingiza mu buli ngeri yonna abakola bu business abantu abayingiza ebintu abantu abakola emirimu egya government omusolo gwe babajjako n'ebintu ebirala byonna business ki wano omuntu yenna Uganda wano omuntu yenna ayina kayingiza naddala nga basobola okumutrackinga Uganda zezimu ku nsi ezisingwa ndowooza ayinza okuba ekwatanga kya musanvu. President Museveni ayinza okuba abadde tamanyi ngeri bantu ba social media bano gye bakolamu na ngeri gye bayingizaamu. Ne Kasuku amugambye namugamba tukwebaza environment gye watuteerawo etuyambye okukola namugamba nti abantu abasinga boolaba wano baalinga bakeera ne bambala amasuuti ne bagenda ku mirimu TV radio n'ebirala ne bageyambula ne bakola podcast ne bakola YouTube channel ne bakola TikTok accounts zaabwe ne batandika okukola era n'agamba nti ekitone nnyo omuntu afuna milioni 3 n'abeezaawo famire nenga luli yalinga afuna emitwalo 5 oba 7 ng'alina company gy'akolera oba alina organization gy'akolera mu media. Namugamba twagala support naye oba oliawo nga si ya sente because we make money. Eyo mistake Kasuku you are going to regret. President Museveni nzikiriza nti ayinza okuba abadde tamanyi ngeri gye mufunamu kubanga ebintu bino ayinza okuba nga abadde tabitegeera okusinzira ku myaka gye na biki because olaba yakatandika okubigendamu naye bino mbikubuulira Kasuku okubawo omubuusiza n'omugamba mukola sente. I think that is the reason as to why ne sente abawadde entono n'agamba baba baweeyo akakadde because akitegedde abantu obaoliawo balina sente you know because Kasuku akyogedde n'akimulaga nti they make money bali bulungi. W'osinkananga president olina okumulaga nti muli bubi. Olaba abantu basinkana president ba minister abo ne bamulaga nti baba banja naye nga minister mulamba namulaga bamubanja ali bubi abantu babagize bakoze eki omuntu n'agwa wansi n'amukabirira amaziga gwe YouTube oyimirira otya n'ogamba mbu we make money ng'okigamba president how much do you make? Okay gwoba olina bu gigs obw'amaanyi bw'ofunamu olowooza balala bonna bafuna. Nze nandisubidde Kasuku okugamba president tulina ba YouTube aba TikTok abaani twagala tulina ekibiina ekitugatta nze president wacho oba twagala kitandika naye tusaba tunaba tukitandise tukuyite kukiggulawo oteekemu ssente. Oshegeera
akwate sente oba bilioni nga 3 aziteekemu afunyeke 15 milioni zengamba 2-3 buli muntu yetereze naye okumugamba nti you make money, that was a very big mistake and you will regret. Olaba abasajja bano government esinga kuteeka sente mu bya security ne bakugamba ba security bennyini bategekawo bibbomu ne bateekawo terror threats basobole okwongera okujja president, basobole okujja sente mu president nga bamunagambwa ensi ino obutabanguko biki tebakkuta teri sekita wanekkuta buli omu abayagala kumuwa abaka ba parliament beyongeza ba minister besalira emisaala bewazaala wense ba commission balaba nga bewa gratuity buli omu never stand in front of the president no mugamba mbu we make money mwebani. Are you taxed? Mwina we musasula omusolo. Does any of the YouTuber pay tax? Ngojeko data gwe mugula. Do you pay tax? Kati ogenda kundabira 226 ngakalu. Nenga ate sente abadde ngazifuna. Ngera musasula. Nero gero tunulire ebitabo bya security nga kasuku jali. Mubadde muwa sente zaki. Kati mwawulidde nga temukyasola mukweka. Mulekerawo okutumanyira. Abantu we banalaba ebintu bye mukola bajja kuggwamu amaanyi. The moment people start seeing ebintu ebitategerekeka nga you are rewarding people who have never even gone to the campaigns. Nengo ina abana b'abantu emyezi 3 balekawo amaka gaabwe ba YouTube ba TikTok bali mulali okutte sente oziwa kasuku. Achaza beni yupi ate bavume government. Wano mbadenga muwa sente mu nkukutu. Muveyo mugambe ati kasuku wammwe. Nse kitegere. Ate tukoye abantu abalya sente mu nkukutu. Ngati mwagala lagati mulibe naalemu. Ekyo nakyo tukikoye. Omuntu nalya sente mu nkukutu. Kyokka we naalemu tayagala lagati we naalemu. Guys, we are tired of that. Bannamawulire bangi sente muzifune za government. Lwaki temujogerera government? Lwaki mwekweka? Why do you hide? Wano lumbuye yabitugamba dda. Nabgaba abantu abo ba state agent nga muwakana. Kati today what happened? Kyogamba government yakedde bukeze kumacha negamba ati kasuku yagenda ku interviewing. Era balese wabwe. Kati bulijjo yekwekera ki? Feba junior tuveyo tuogere then bakasuku bekweke mubawe sente mu nkukutu. Kati mumale mubajjeyo today. Nyakaluka genda kuggwa. Ekyo si kirungi. That is not good. Omukyala yenna ng'oyagala obufumbo obutebenkedde tewandiise kweno video n'omusajja osooli sheyalingira mukyala okuba gano ge mazima. Amazima gali nti omukyala yenna asaanye n'abeera n'empisa era ekikuuma eddya mpisa ate nga mu tuufu 120% ekikuuma eddya mpisa. Lwakuba kyannaku nnyo nti n'abakyala balowooza nti empisa kufukamira. Simanyi oba banene abababuulirira ababawa muwoomya museereza mufunza muyiguliza mukoza atya tebabagamba mazima nti nno okwo muteekeeko n'empisa. Empisa si mavivi nti onfukamirira Nazara fukamirira Sezara alamu bange bonna mbafukamira n'oyo omwami gwe mulaba mufukamira. Okufukamira ku mpisa kukwata kyakutaano. Okufukamira ku nnyabo amavivi ne gagguba gakyuka ne kala kukwata kyakutaano. Oli ayina ebiina ebisooka nga tafukamira akusingira wala kyeva mugamba nti emisege gifumba ne baguwasa ne bagutwala naye nga maama n'okufukamira tegufukamira iggolwa okuba omulaba mu society ng'ayimiridde yeesimbye tomanyi kikiri waka si mavivi. Amavivi kyakutaano w'obeera ng'okirina bonus temunnange yeebale fukamira ate amavivi gajja na buwangwa si buli ggwanga nti lifukamira.
kakyogamba abamawanga abatafukamira tebafumba naye yo ebeera bonus waliwo ebintu bye bayita empisa ebisookerwako nga ekisooka obuwulize oba toli muwulize tolina mpisa omukyala yenna mu bukyala bwe alina okubeera omuwulize ddala eribba kubanga ye yakuwasa muwulirize akuganye kino takyagala kino kyayagala kiri takirya zino essaawa sizoyina okudda egyo emikwano sijagala abasajja bonyumya nabo tekijja ku mulimu komawo zino essaawa wuliriza ebitundu ebirala ku mubiri babyagala yes naye n'amatu bageetaaga nnyo kati ekyo kyekimu kubikola empisa omukyala omuwulize abeera n'empisa wulira balobya gamba ekyokubiri obukkakkamu n'obwetoowaze ebyo bitambula byombi omukyala yenna nga mukkakkamu batera okubeera abeetoowaze manya ensobi zo wenenye nga bukyali toweewolerereza mbiraba mu comment section ngamba ebe banene abali eyo abafumba nga lwakuba nti omukyala alina kye yakoze omusajja abakyala ne banguwa ne bagamba yakimukoze kubanga alina bye yamukoze abo si bwetoowaze teweewolerereza manya ensobi yo nti munnange ensonyiwa ekyo nakikoze nkitegedde nti kibi sijja kukiddamu nsaba kisonyiwo si era nagenzo kikola gwe kati nga gwe wakola kiri eringa ki ensenga ngozo nkola bingi ojuliriza bukulemye tudde ku kyokusatu obugumiikiriza kisaanyizo kya mpisa omuntu yenna atalina bugumiikiriza aba talina mpisa njagala kusiba nviiri mwami nandiyagadde ozisiba nti nina kaddiru kembala naye ogenda kugumiikiriza mubanze sirina ssente saazi neeno tetudda mu byanviiri gwe buli kaseera obeera tolina ssente kale nze kansenyuke nze kanfaanana obi nga malaya zo eziri eyo zinyirira kale era gwe bawagundi nga yamukolera bwati bagundi namukolere bati tolina mpisa ne bw'olifukamira n'oba ng'oyombye ebyo by'oyombye nga amavivi gali ku ttaka tolina mpisa gumiikiriza ye gwe alina osooka okulumirirwa balo ng'omulala yenna tannaba ye gwe alina osooka omuwakanira ng'omulala yenna tannakola ki tannaba kati obugumiikiriza woba tolina olw'okuba wakayagayaga akaze banange neza kati olwo nno yagenze jagenze kati ekyo kitutwala ku mpagi ey'okubanga tobumbujja omuzungu agamba being able to work under pressure ekyo kinemye okutaaminga mu Luganda kati olwo omwami alina gw'owulidde gw'alina kati omaze oba biki kati akomyewo waka emmere wajjudde y'abaana bokoba tofumbye oganye nti gy'ova tebafumba ndaba okwana eyo temulya continue tolina mpisa teri mwami gwe babumbujjiramu teri musajja mu busajja bwe butuufu gw'ojja kubumbujjiramu bino ebitambula ku social media bye mugamba mbuno tebamuddamu yawasa kasiru ye omwami yenna awasa kasiru omwami yenna yagala omukyala mu maka awasa kasiru don't be deruru omwami yenna anoonya obufumbo omukyala n'afumba awasa kasiru tewali agamu bumbujjiramu nkiddamu okujjakawo bye bakyusa enzaalo bamaani kagaalo era gwoba toli ready kubeera n'ezo empagi ettaano gwe bireke kati wano ogenda okufukamira nga biri eri byo tolina oba tolina kyokoze ku mpisa oba osigadde tolina bino ebyokugamba nti no oyogeza kawoowo oyaniriza abagenyi
kati bwe bwobukola 6 7 8 9 10 ezo mpisa za wala nnyo ez'okumwanjo zitandikira ddala ku balo ne wooliyaniriza abagenyi ng'osiimula n'oluguudo ne lutukula ne lumyansamyansa naye nga ku balo kuddamu omulengeza omugeraageranya n'abasajja abalala maniyane mye bebyo nno wekumire ku Grosh Updates. Bye for now.